Buli biseera eby'enkuba bikukyolo bituuka, abantu abawangalira mu bifo by'omugotteko endwadde eziva ku ligo okuli omusujja ogw'ensiri, embiro, kolera n'ebirala byeyongera okubatawaanya era omuwendo gw'abagenda mu ddwaliro gweyongera nga n'abamu balugulamu obulamu. Mu muluka gw'Amakerere eyokusatu abeeno basula ku tebuukye ng'eyabulira ow'olugambo olw'akazambi n'amazzi amacyafu bibakulukutiramu. N'obukyafu bwagwo kubanga netufayo abamu twegogola abantu tebagogola gujjula bujjuzi bbi abantu tebalina ttooyi wadde. Siwagi system esenga ziyita mu kitundu kyaffe naye tezifiibwako abateeko zikolako. Kati abantu balwala endwadde eziri connected mu bukyafu. Abatuuze bagamba nti mu biseera eby'enkuba kisukka kubanga kazambi yenna adda mu bbo. Bannaffe abayambisa flying toilet oba obuveera batuyambe batuleke, abayambisa buckets batuyambe, abasaasanya kasasiro bamuleke tusobole okuba nti enkuba weggwerako tetufunye endwadde ez'omuzinzi nga kolera n'ebirala. Bano era bakukkuluma olw'okubula entambula ey'amangu okubatwala mu ddwaliro singa babeera bafunye okusoomoozebwa era bangi balugulamu obulamu. Obadde onoonya entambula etwala omulwadde mu ddwaliro ekiruddu oba emulago nga togirina ogenda okugiraba oti mugenda okufuna oba oliwo abayambyeko omugagga mu kitundu, mugenda okutuusa omulwadde tatuuka na mulago oba ekiruddu aba yakutuuse dda. Omwana ekiro ssaawa 8 ogwo ogw'ekiro ogenda okuyimirira ku bodaboda okunoonya bodaboda akutwale obatya batemu bazibu. Bino we bijjidde nga kansala w'ekitundu kino Muhammad Nsubuga asase emmotoka etambuza abayi eyambe ku bantu mu kitundu kino okuli bannakazadde n'abafunye obuzibu obw'enjawulo. Nga ffe abatuuze ab'omu Makerere 3 tubadde tetulina ambyulensi naye omwana Muhammad Nsubuga kyatukoze mu butuufu kyamaanyi nnyo. Nsubuga agamba nti bingi bisoomooza abantu mu kitundu kino ng'asazeewo asookere ku kuyamba abali mu bwetaavu ennyo. Eno embeera engeri gy'enzaalwa eno nzize nga ngiraba ng'ekosa nnyo abantu ba bulijjo abo nno bamufuna mpola. Awo nno we nasinziirira ne nkwata kyenkutte okusobola okulaba nti nno tufuna ambyulensi eno okulaba nga tukendeeza ku bakyala abafiira mu kkubo nga bagenda okuzaala n'okulaba nga tukendeeza abavubuka abafa omusujja gw'ensiri nga tebannatuuka kufuna nga tebannakufuna bujjanjabi. Ono asabye abatuuze b'omu kitundu kino okukozesa obulungi emmotoka eno kibayamba okugiganyulwamu. Fully equipped, erimu buli kimu, erina oxygen, fire extinguisher, erina amadagala, erina abasawo baayo abagenda okuba nga bagirabirira oba nga babeeramu nga bakola ki nga bamakinga sure nti mufuna first aid oba mufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Wabula ate nkubiriza bannakawempe nga mbakubira omulanga temuzannya kifiiriza kubanga kino ekintu kyammwe. Kawempe yeemukweza eggombolola mu kibuga Kampala ezisingamu ebifo eby'omugotteko era ebyesittaza nga byetaaga amaanyi mangi okubirongoosa ssaako n'okukwasizako ku by'obulamu. Kale ensonga